nagamba nti money won't be where it can't be. Sente tezigenda kubeera wantu wezitasobola kubeera kuba nazo sente zigamba naye Haji naabeerekako naye nezitunulira Haji zigolaba ananfuula mukwano gwe zigolaba Haji azejjako bwejjabe genda nga sijjayo akasimu nga sikubira sente endala nziba buwaali eno temujja naffe tulinda lwe banaatukasuka tufulume. Yes. So the idea is kiri kye wayogeddeko tulina okukitambuza nga tukimanya. Bungereza yannyigako nga siina ssente za mmere. Essomero ne limpandiikira nti sigenda kukola bigezo. Landiroodi n'ampandiikira nti siina kusula mu nju. Abantu b'ensula nabo nga nabo bammanja. Nga siina ssente za mmere. Nentandika kulyanga mugaati n'amata. Beera mugagga. Tobeeranga mugagga. Beera mugezi. Tobeeranga mugezi. Omuddamu omugaba wali okuva wa? Vaawa. N'akugamba ali okuva mu ttawuni. Ne mubuuza ojje Uganda nti mu ttawuni ogendayo emirundi emeka? Anti ekibuga kyantama kirimu waasiwaasi nze nebeerera waka. Then kati wezzeemu ansa. Nze natya nnyo ku TikTok. Nasangako omuntu abala omuceere. Kuleta ebika bina. Availability makes someone lose value. Abantu balina okukimanya nti social capital be bantu betugenda okusembeza nga balina value gye batuleetako. Batuleeterera omuwendo. Naye tebagenda kusigalawo. Emmotoka gye nvuga ngirabamu speed meter 260. Naye nvugako 6 nti nze okikekereza bukekereza mu ssente ne mu speed nkekereza. Nsanyusa nnyo okubalaba abataddeyo akadde okugamba nti kamujje mubeere wamu naffe wakati mu kubaganya ebirowoozo mu kuyiga n'okwebangula ku bye tumanyi bye tugenda okuyiga era nga njagala olunaku lutambule bulungi wakati mu kusharinga amagezi. Kakati ogambye nti tutandikire ku bantu abalina ekitono. Tulina programu gye tugenze ne tukolako wano. Ne nkubuulira abantu nti balemu okufuna ebintu. It's not because tebalina ssente. No, they just don't like it. They just don't want it that bad. Tebalina kubeera nanjala. Wali omuyala taba na mpisa. Omuyala mulimu ekituuka ekiseera nga you have to let all the guards down. Oyinza okuba nga oli decent and what have you ng'enjala tennakuluma. Ne ku mukolo otuuka onyirira nga wenna otibitabo. Naye balwawo okujjija ogenda okulaba yazze ne ka lipstick atandise okukalya atandise ovudde mu mbeera njala. Era enjala ogiraba mu restaurant nga balwisizaayo emmere. Nemwe wano mukola ki? Omuntu kati abantu bino ebigambo ffe we tugaana okubateekera bye baagala mu nkola tubawo ebigambo ebibalyowo emyoyo. Bibalyowo emyoyo bo bibayamba okwezuula ng'abantu. Newton akyogeddeko wano n'agamba nti calling ye si yeeyiyo. Naye gwe bw'ona amanya calling yo kitegeeza ogenda ogiteekemu obudde ogisome ogitegeere mu ntegeera Newton gy'atasobola kukola ki? Nga ye kyategeera eky'omu ttaka. Kati nabo balina businesses nakugaye ffe kye tutembeeta real estate kuba gye twategeera. Ate real estate ffe tumanyi nti wano gy'otereka mu ssente egenda kukuwa sure. Naye naawe bw'oba olaba nga kye tugamba tekigenda kukola amagezi gonna ge tutandikirako ne tukutandika kuba ffe tuva ku by'okuzimba ne tukuzza ku personal development ne kutukubulya social capital weekuyamba mu ebyo byonna era ofunamu ekikyo ky'okola ki ky'otegeeza kati abantu bonna babadde Dubai abakola tebanga y'oko muntu yali ategedde n'alaba omuntu ng'ayambadde abaayi ennungi n'agigula n'ajja wano n'asuubula n'akolawo business. Oba tewali muntu yali atutteko mu ddiro lya Mwarabu n'alaba nga badikoletinze obuntu obulungi n'agamba obuntu buno bwe mbutwala nange njatunda. Yes, n'amanya nti nno kanneeyisa bulungi ku internet nsobole okubuteekako abantu they can buy online. Ebyo ani agenda obigamba? Tubigamba naye mmwe lwakuba abamu baagala kupiikingamu birala. Ebintu byonna bikwatagana na kumanya. Kasita osemberera okumanya. Kati nze manyi ttaka ebizimbe mbimanyiko kitono. Naye bwe nsemberera Haji
olw'okuba amanyi ettaka n'obizimbe weyongerako kinyamba nnyo okukola loosi entono eyandibadde akola ekizimbe paka we kiyiika wansi lwaki bwemba musemberedde kibaamu omutayimbwa nekiwangaalamu so abantu balina kusemberera kumanya internet ebadde nungi kyokka ate ebadde mbi ku lwaki yaggulawo olujja olutalina kufulu olw'okubeera nti ejjidde kakica nze natya nnyo ku tiktok nasangako omuntu abala omuceere ngomanye views zalina views ziri mu 100 akutta akati abala muceere nenga naye bano bayika byakusa ningwa kwabala sukaali neŋŋamba grain by grain neŋŋamba views omusajja zalina ate nga si kibi okukendeeza ku stress yo n'otuwulira omuntu abala sukaali naye funayo kaakadde ogambe kampulirizeeko ku haji kyagamba ayina ebintu byayiseemu nga bw'obiyitamu naawe ojja kuyambibwa olw'okumanya so abantu bwe banaasemberera okumanya nagamba abantu ne mbasoomooza ne ŋŋamba omuntu yenna ng'oli wabweru ne bakubuulira ebbeeyi y'ettaka ettaka n'olirekanga ensonga gy'owa nti wala oba weekotogedde kubanga okuva e Uganda paka mu America waliwo kilomita 1,000 okuva e Uganda paka Dubai waliwo kilomita ezisukka mu 5,000 bwe baali bakugamba tugende Dubai tewagamba wala bwe baali bakugamba tugende Dubai tewagamba neewoocha bwe baali bakugamba tugende Canada lwaki tewalowooza ku bunnyogovu wagamba tugende wali mu bunnyogovu nange bwenja okunyogogera naye ng'akola ekitegeeza era haji nakulaako ng'okola ka vidiyo n'ogamba nti abantu be bajja ne development wabanga wala ne kasa twekuŋŋaanyaawo okakanya twekoledde oluguudo twereetedde amasannyalaze tuleese amazzi tuzimbe okakkananga ekifo kikoze eki kiteredde so abantu basemberere okumanya abantu basemberere okussa obudde mu kuyaayaanira ennyonta okubeera abawanguzi okubuuza ebibuuzo ebituufu bafune answers kati kobadde oyogerako nti omuntu yagenda miles mmeka na mmeka naye akubuuza akubuuza naye akugamba naye wala omuddamu omugaa wala okuva wa n'akugamba ala okuva mu tawuni ne mubuuza ojja e Uganda nti mu tawuni ogendayo emirundi emeka anti ekibuga kyantama kirimu waasiwaasi nze nebeerera waka then kati wezeemu ansa kakati ekibuga tulina kyokyetaaza naye mindset ogirina ey'abali be bakeezanga ku makya nga balina okuripootinga ku mulimu ssaawa emu nga bakolera mu kibuga ng'era bwe baba banoonya ennyumba ey'obupangisa aginoonya kusinziira ku time ki n'amuteekinga okukola ki okugenda kati Richard you are asking a wrong question, a question which doesn't apply to you actually era kyoyogedde kituufu nti omuntu gyako mu kubuuza ebibuuzo ebifu ansa zaafuna tezimugasa okay ekiruubirirwa omuntu gw'ogenda okukolagana ne bizinesi ekisookera ddala mulina okubeera nga mwenna ekiruubirirwa kyammwe kigenda kukola ki kikwatagana kyekisookera ddala ekirala ku lwange kye naali tutte ng'ensonga abantu twali badde tucekinga nnyo ethics z'abantu empisa z'abantu ensa omuntu ayinza okuba nga mulungi nnyo mu bintu byonna byakola naye omuntu atalina nsa byonna oba okootakootekedde busa nti omuntu ow'ensa bw'alagaana atuukiriza endagaano eba ki be bantu gw'osanga nga bagamba nti yagiza oyo ne bwe mutakola ndagaano ekigambo ky'osobola n'okitwala mu bbanka n'oggyayo ssente oyo omuntu ayanguyika ekirala omuntu ali mu self control omuntu guneggulabe omanyi omuntu confidence ene eattracting ebintu bingi mulimu omuntu gwolaba nga naawe asobola okukomandinga ekintu nakugamba nti tugenda kukola kino mu butuufu nga naawe akuleetera embeera ne bwoba temunnaba kutuuka kwekkirizamu ng'olaba ekintu kinene nnyo naye embeera gy'ateekawo ng'ogamba oyo haaji ne bwe kiba tekinnaba bwakyogera kikola ki mulimu abantu ng'ogenza omulaba nti aloota ekintu n'akituukiriza ng'alina obumalirivu obwo
omuntu goba ddala kati mu African setting eno weewalenga nnyo omuntu atalina kusalawo kukwe. Olina okwebuuza ku jjajja, alina okwebuuza ku mukyala. Kakati olowooza Sudiri bw'aba n'akola bizinesi amala kuddaka n'ayita mami. Mulimu levo omuntu gy'olina okutuukako, byonna bikyukanamu mu levo. Nga munno mugenda kinyumyako kimubuli eyo partnership ebeerawo ne mubaamu omuntu alina okuba nga alowooza nnyo bizinesi. Kakati nze bizinesi gye nnaakola ne Innocent kyekyetaaga nnyo ate kubeera ku dining table yange na mukyala. Kuba ye endaba y'ebintu ey'omukyala ejja kwawukana, vibration yaffe teri kuki teri ku level y'emu. Kati ebyo golo y'emu, obuntu bulamu n'ekirala noonya nnyo omuntu asalawo. Abaana abawala nabakubiriza ne mbagamba omusajja banoonye musajja ali financially astute. Financial astuteness ye musajja nga obwongo bwe bukubaganya ssente, obwongo bwe buyina akatiba ako, kubanga omusajja osobola okumusanga nga talina ssente naye nga bw'anaafuna opportunity ya ssente ne zisembera ojja labanga decision zakola zentuufu. The mind was prepared. Kwegamba obwongo bwe bulimu eri DNA ebyenfuna nga tacamuka nnyo na kugamba nti kayeerage ne ssente z'alina oba anyigiriza abalala naye ng'ali financial astute. Ojja mulaba ng'amanyi otetenkanya ebyenfuna. Abaana bawala ne mbagamba ate bo bwe babeera abaana abalenzi ne mbagamba bwe baba banoonya ate omukyala ku byenfuna, omukyala yandibadde financially conscious. Nempa example, n'obeera n'omukyala n'akola budget yandibadde asuubula oditunula naga zino ssente nga nnyingi. Kugamba bwe baleeta just ne baleeta menu tutudde mu kifo kyakuliiramu ne baleeta nti giraasi ya wine $600. Omukyala oyo n'aga naye boto ya wine ya $600 eyo wine tugireke nja ginywera waka. Abasiko warinze abasiko warinze kankubuulire ebiseera byedda bakabaka nga tebannasindika bantu ku mission baabayitanga ku mmere. Tebaakusindikanga ku mission nga tebannakuyita ku kijjuliro. Era ku kijjuliro baakuteganga buli kimu bwe baamanyiranga oba ono amaddu ge ganaakola oba tegaakole. Kati gwe watuukanga mu lubiri ate bingi ekyo kikekyo bino bijanjalo bampe ndabeko nga bino ebiri nti nkoko ekyo nga kifi kinene nga bamanyirawo okakasa eno sissekoke eno kandabe nkoko ebeera etya nga bamanyirawo ajja kusobola. So omuntu alina self control manya ajja ba ne self control mu nsimbi, ajja ba ne self control mu mubiri gwe, ajja ba ne self control mu biragalalagala ebintu byonna ebyenjawulo. So partner mu mazima amatuufu nga bwe yagambye ng'ovudde ku kyagoolo y'emu. Kati nganze partner wange gwe nnina twasalawo ne tugamba tulina okukuza abaana abasinga, abaana tubateekemu embala tuzigeme wansi. Tulina so ekirubirwa kyekimu nti omuntu gwe tuzaala tumuzaala mu time ate tumufollowing up. Okitege kyofula fa wakati tulinawo maid si nti bamaidi babi ne tetwayagala muntu waawabweru ajje naye abeeko byaleeta mwana waffe. Tugamba omwana waffe ffe tujja omugoberera. So tulina goolo yemu nga Haji bwe yagambye okwesigangana kubeerawo. Naye kenyinza okugattako nti mu partnerships zonna abantu ekira kye bayinza okugattako nti bwe tuba tugenda mu business ajjanga partner either nsinga ssente nga yizajja okujja nazo oba nsinga akatale nga bwe tunaatandika eno business agenda kuba yalina akatale oba nsinga obukugu. Ssente akatale obukugu alina kyaleeta ku mmeeza nga tonnaba kunzija ku mulamu ogwo kanga koneko Newton alina kayogeddeko olaba akagambye ak'omuwala ono omututte n'atunuulira wayini agamba naye mu kasente mmeka n'akonvatinga mulina naye ekyo kyayitiridde. Nagenda nenkasomesaako abantu neŋŋamba nti fe abasajja tusampulinga kabisa. Naye ogenda n'ogamba gundi yabadde n'ennaaka n'abeera ne gundi naye yamaze n'atwala ssaala. Kiki
nakababulira nako twali awo ku Africana nembaga nti omusajja kyayagala mu mukyala tajja kubuulira abasajja baagala nnyo abakyala ababalirira ensawo zaabwe tajja kigamba naye ate obuzibu abasajja bwe babwereetera mu ntandikwa bw'aba akukwana akutwala mu kifo kya mitwalo 10 ne muli emmere ya mitwalo 15 akuyintayisinga naawe osobola okukola ki omukize kuba omuntu we muba mwekwana it is fantasy world it's not reality kakati amanyi nti obufumbo is going to be what is going to be reality kati gwe olina okukolawo ekigenda okufuula enjawulo kikujja ku bawala abalala kakati leero baanaakugamba gye muliira eri emitwalo 10 gwalina okutandika okiinishetinga oleme kumuteekawo mu mbeera nti nno ye ali kipo gwe naye omanyi leero tetujja kugoyinga out kangende wali ewagundi mpayo emitwalo 3 n'agenda wali n'agulayo bumere n'agira kibwati gwe bw'omulaba mu quality eyo olina bajja mubayita banyasha abakabina akanene bwe kati gwajja bwati ne bojjanga oli wa bawo line akulabira ddala ng'olina akabina kanene bwe kati akabina akanene mu nsimbi akabina akanene mu musimbi kati bw'okira eyo value gwoba wakoze eki gwoba wajeeteeseko ate mulimu n'abasajja abategeevu ayinza okutwala ku supermarket ng'alina obukadde 3 n'akulagira ddala by the way kikole nnyo ng'oyagala okulaba omuwala alina value n'ategeera nti sente ozirina wano n'alonda kino ntekera ne kano kateeke mu kato availability makes someone lose value okubanga ebintu weebiri bikwata omuntu ne bimwerabiza omuwendo gwe kifaanana ng'omuntu omugagga ayinza okutuuka ku mukolo ne bamuwa akasowaani ka plastic olwa bufe bw'abanga talina nseeri n'ateekako ekifi ky'enkoko n'ateekako ekyaki supu n'atandika n'okuyiikirira bw'ate ng'ate mugagga agamba nti emmotoka gyenvuga ngirabamu speed mita 260 naye nvugako 6 nti nze okikekereza bukekereza mu sente ne mu speed nkekereza nvugako 6 obutegedde obitegedde nvugako 6 sente zandibadde zisobola okubeera ku account ne bakuleetera engatta empya n'essaati empya n'obeera n'emmizeega nti sikyaleero okujjako nga bagambye nti kampani ekola engatta eggalawo nkya kanzigwangule ntegeka site ekigere tekikyakula kangule ntereke ekigere tekikyakula how do we attract ekisookera ddala buli kye tukuyigiriza wano njagala omanye nti nno obadde tokikola because of ignorance ekisookera ddala olina kumanya kapitoni agenda kunyamba ki abantu bemmanyi bagenda kunyamba ki butereevu ekyo kyekigenda okukola nga akasengejja oleme kukwata akabuyi yenna gw'otagenda kukozesa kumutwala waka naye buli muntu nga tannaba kitandika ky'olina okumuyigiriza omuzungu agamba every relationship is reciprocal buli nkolagana yonna erina okuba ng'eddiza bwe nzija wano ku mukutu ne ngamba nti ndi ku supermakula bwe baba n'atambuza kontenti wange nina okumakinga sure nti mbawa mutuufu naye abawe ratings zaabwe kakati gwe okeera ku makyo gy'obyanga njagala abantu bakolagana nabo oli akubuuza gw'oleese eki oleese ekikameeza kuba omuwendo gwo ensi tekuwa kyoyagala ekuwa kyogwanidde okitegeera kakati ogenda kutandika ku attracting otya ogenda kutandika ku attracting n'ennono zembadde mbasomesaako wano bulijjo kati ekisookera ddala otegedde njagala kutandika business kakati gwe mwennyini olina okyeteekamu nti aba business abagenda okuzinyamba be baluwa ani ali mu sekita yange ye mwami Innocent kakati mwami Newton ngenda kujja mugwireko nti eddalu okumutandika mulimu n'ekintu ekitandikibwako kansooke kano nkaguse ekintu ekitandikibwako abaana abaffe tubadde mu society nkukakasa ekigambo ky'empisa should be paramount kyekitandikibwako bw'oba kyekigula luggi empisa obuntu bulamu enneeyisaayo Newton atuuse wana nsanze ndi ku ssimu nsituse
ne mugwa mu kifuba ne mwaniriza of course mutegedde nti muntu of course is respect tulabanga ko osanga kati wano omuvubuka nga ali muna atudde nagira naba ku simu tasobola nakugamba tuula bano aze kugamba self importance kati empisa ez'obuntu zabula mu bantu nkisomesa abantu Newton otuuka ewantu omuntu n'akulengera n'aseka tunisanyusa okulaba it's the energy you have already given it out. Actually Haji kyayogedde okukyongerako naye Bungereza ngenza okusoma landlord wange n'akyusa amateeka ge sente twali tulina zimuwa buli mwezi naye bwe yalaba nga nva Uganda n'akyusa naga omugwira ng'ava Uganda nga talina mulimu ojja kusasula mwaka twayogerera essaawa nnyanga mukonvisinga asasule buli mwezi twamaliriza kkiriza n'agamba abayindi abalimu that Uganda man the vibration the connectivity ntaddewo embeera abantu balina okukimanya nti social capital be bantu betugenda okusembeza nga balina value gye batuleetera omuwendo naye tebagenda kusigalawo nga ffenaffe tetulina value ensi yonna erimu attraction oyina essaati nnyingi naye walonze eno oyina engatto n'essaawa nnyingi naye walonze eno its attraction abakyala bakyusa enviiri nga n'okumanya tamanyi naye natunula neŋŋamba naye Katonda yakikola atya Katonda yatonda ensi ng'erimu bizinensi ya attraction toyinza tunuulira kimuli nga kifaanana bulungi n'olowooza kiri awo mu byakusaaba ekimuli kiri mu kusikiriza njuki enjuki bwejja nga egisikiriza enjuki eyo ejja genda egwe ku pollen grains ezo ezijje ku anthers ezitwale ku stigma ebimuli ebyo byongera okuzaala so biri mu bizinensi ya attraction era ekimuli kiwulira bubi nga kikaze kirina okusindika omulandira wansi guleeta amazzi kisigaze emirembe so naffe kati bwenzija ne Bakaluba n'ambuulira styles z'okuzimba aba ayina kyagenda okunnyongerako naye kye yagambye wali kyenjagala tusooke tukulembeze netiwaaka yaffe tugimanyi oli mu WhatsApp group erimu abantu 300 tonnaba categorizinga nti ono ye musawo ono engineer ono ye mulimi ono ye yakola mu by'amataka tobamanyi naye olabayo gaya ateekayo obusesa n'olayikinga n'oseka n'okola olaba ekintu Mwami Newton kyayogerako nakyogerako of recent mulimu abanfuna obubi omanyi abantu wetugamba nti mugende mukolagane n'abagagga mugende mukolagane n'abantu abalina amannya abantu abasobola okutuusa wano abantu baduma gafula n'atandika gundi mugagga era n'agamba mumpe ennamba y'omugagga n'alowooza nti buli gw'osemberera alina ekyo ky'okola ki ky'oyagala oli ayinza okuba nga mugagga naye ng'obugagga bwe tebuli mulayini yaki kyoyagala nga tebulira we bugenda kukuyambira mulimu abantu be nalaba nenkifumira ne mbagamba mwe because everyone is doing it you think it's right but it's not nze natuuka nekiseera nenvumirira abantu abasonda embaga like why do you normalize ekintu ekiteetaagisa bwe mba mbadde njagala kuwasa mukazi wange muwasizaani bwe mba nina obukadde 2 ngenda kusonda obukadde 2 mbuyite kwebyo bwe muba mwagala ng'ojja kumpa out of kata sogambe nesigenda kuwa kadi ate njisukumireko ne pledge yonsa ne mukazi wange mpulira nga mukoze eki mulengeza kati abantu beekuumira mu gurupu z'olaba baddeyo obukadde 10 5 bizinesi yago mbaga yagundi kati mulimu abantu peer pressure n'abeerawo nina okubeera mu bagagga n'okwata miliyoni 10 n'ozijja mu bizinensi yo lwokubanga sense of belonging oyagala ku belonginga in a certain group naye nga todda nayo nakukwata kasengejjako kugamba naye abagagga bano bonna mbafunamu ki kubanga okubeera mu okubabeeramu olina okumakinga sure nti nno kyoteekayo ate kyojjayo kikikubiza kikizza naye oyinza okubeera nabo naye nga mwasigaza mikolo bukolo kakati n'okwata miliyoni 5 z'owaayo naye nodda ewaka nga n'omukyala bw'akugamba nti naakaviiri yaleese ka mitwalo 3 omugala lwaki toleeta ka 15 naye nga wateeseyo obukadde obu n'obuwa gye butagenda kukola ki kati ne social capital naye tubeere mindful nga tugikola ki omuntu ono ali mu layini yange
omuntu ono alina waasobola okunyamba kubanga kati naawe olina woobeera ng'omanya nti nno kaakati social capital nina DPC w'egundi abasajja banaaba bakutta abaana egundi wate tugenda kubanga tulwanagana najo naye nja kukuba mangu akasimu ekyo kibeerawo. That is vital. Kyetaagisa social capital gw'olina ye mutuufu ako nako bakamanye. Mu Bayibuli omwo nasoma olunyiriri luli mu Mako 11:12. Munange Yesu enjala bwe muluma n'alaba omuti nga gujjudde amakoola omuti muzabbibu n'alyoka agusemberera n'anoonyaamu akazabbibu aka n'atakafuna nekimukola bubi era bawandiika nti yagukolimira ne gukala naye nga ekyagukolimisiza kubeera nti omuti gwefuula nti gulina emizabbibu nga gulataddeko amakoola nga tekuli kazabbibu n'aka gwashanana naye nga tekuli kazabbibu n'aka kati eri yunivasite yange ate awo nejjawo moto mu Lulatini esse quam videri nga kitegeeza to be rather than to seem. Beera mugagga tobeeranga mugagga, beera mugezi tobeeranga mugezi, beera wakisa tobeeranga wakisa. Kati abantu ekyo bwe baba bakigoberedde kyekigenda obayamba okumanejinga ensimbi zaabwe. Bw'oba tonnabeera mugagga then tobeeranga mugagga. Kuba omugagga asobola okubeera ku mukolo ddala nga yakola ssente z'ensajja n'agamba nti ekkanisa agiserese, ekkanisa gye bali mu kusimba agiserese. Kati gwe bw'onoobeera nga tokimanyi nti toli mugagga oyinza okugamba nze nange nkubye pulasita, naye nkubye pulasita ekkanisa oba nanywa amazzi eka baganywe okuba pulasita nga yandibadde ate emaliriza enjuuyo. So beera mugagga tobeeranga mugagga. Ekyo mwe kitwetaagisa okubeera ne self knowledge, okwemanya. Bagamba akajja obunaku kemanya. Twandibadde tukimanya nti tuli mu lugendo. Abantu ekyo kibagamba nnyo nti awo wonna wooli oba olina 20,000 oba 10 oba kakadde, tuli mu lugendo. Akakadde bulina kuba 10, 20,000 girina kuba miliyoni 2 naye tezigenda fuukirawo. So tuli mu lugendo naye ate saagala okole by'olina kukola kumaliriza makungula. Mulimu embeera kakubulire Haji Bungereza kati gwe ekirungi waliyo. Bungereza yannyigako nga siina ssente za mmere, essomero ne limpandiikira nti sigenda kukola bigezo, landiroodi n'ampandiikira nti siina kusula mu nju, abantu b'ensula nabo nga nabo bammanja, nga siina ssente za mmere. Nentandika kulyanga mugaati namata, mugaati mata. Era waliyo kampani ebungereza gyenja okugenda nteekemu ssente, baligamba omusajja ati wazaki bagiyita Iceland. Njimanyi ekitunda ky'echips ekiri frozen pound yali ekitunda pound emu, pound 99p netunda ebikokokoko ebyo pound ezi kati nga bwensemberera pound 3 oven yentaasa kuba simanyi okufumba nno kwagaanira ddala. So bwe mbiteekayo ne bibuguma nendya nina okugiyitamu nga nina essuubi nti kati mu maaso waliwo wentuuka ng'omukolo gwonna be balidde ne be banywedde nze yasasudde ate alina kati at one point. So abantu balina okimanya nti bwe tubeera tuli mu transit kyova olaba abantu bankubira nnyo essimu nga ani mu kuvuga oliwa nembaga sinza kubuulira wendi buli kaseera nvaawo oliwa sinza kuga nti kati ndi ku bitaala oba ndi kaamooca mu ddakiika emu nja kuba nnimbye. Kati abantu balina okukimanya nti ssente ezo z'olina size ssente zo kuba oli mu kuvaawo awo. Kati buli bw'obeera ng'oli mu kuvaawo ebirungi biri eri maaso nga bamuze bwe baayimba ebirungi biri mu maaso. So tulemu okwemalako n'akatono konna ke tulina oba okwagala okulaga okufiitinga tugende mu mabanja. Abantu mbakubiza ne bagamba nti
kasita otandika okuga nti kati goli haji sura al-Bakara yonna etugamba nti kasita weewola oba oli mu kulwana na Allah kati gwoteekayo otya shusho y'ekikonde ne Allah otyaluzinga so abantu mbakuliza ne mbagamba nti bw'onootambulira mu mbeera ng'ogitegedde kuba kikwetaagisa ogitegeera bw'onootambulira mu mbeera yo n'ogitegeera n'ogamba sirina kantambuleko ng'atalina wano wenkyali era kenjagala okukomekereza ku ekyo nti abantu abamu bagezaako nnyo okufiitinga in but it is lack of self esteem. Omuntu abantu abalina confidence they don't fight for belonging. Abantu bowulire nnyo ndi mu kibiina kya gundi ndi mu kibiina ayagala nnyo okubeera ng'ali mu crowd aba ayagala yejjuliriza omuntu abeemanyi abantu ddala abeetegedde osera obbasanga nga bali bokka bantu super intelligent they are kind of loners babeera bokka kati tomuvuga kino kikwetaagisa bwe kiti nze banda bawano waliwo enagwako mu mitawaana bankima ewange naye abaalaba ka video nga bagamba mugagga bamutwalire mu sipasiyo kati akuli ku mabbali yakugamba olina kubanga ovuga mmotoka bweti naye mu bw'oba omanyi finance omanya sinnatuuka tongamba liability nga nsobola okuba nga nkyali mu asset naye ate abantu kye bamistakeninga oli omanyi omulinga anaakola decision enfu kyasooka okugamba life is too short. That is what they say before they make a grave mistake. Kakati bo balowooza nti tubabuulira nti balina kubonaabona bulamu bwa kubonaabona kati bayitewo basobole okusomoka naye ate kati kituyambe nti tugenda tulivinga life example gye balabako nti ojja kusanga Haji nga yali mu spasio n'avaamu nadda mu kino bw'omusanga mu Range Rover ate tonyiiga times and seasons kati olwo obudde butuuse obw'amakungula ekintu kikolere mu butuufu otherwise ojja kugula Range Rover ate bakusange ku kkubo ng'otumye wa boda kuleeta ki tugende ku communication. Omusajja omu yali mugezi n'agamba nti human beings are the only creatures that need a language to communicate. Munange embwa oba ebisolo ebirala byonna byo bicommunicating naye tebiina language nti ABCDE ffe twecreatingirawo languages nti olina okusooka okuyiga Oluwalabu communicating zonna nozinga ate nojja nozigatta zibeera complex kati bw'obeera mu Saudi Arabia abasajja ne boogera Oluwalabu ga olwo lwannema kati kyovula tutandika na kulwana obulungi obuli mu communication buli bumu nti engeri gye kiri nti tukolagana n'abantu kyandibadde nga kirungi buli omu n'amanya position. Bwe tugamba nti tugenda kusamba mupiira ne Haji Bakaluba ne tukkiriziganya nti nze kipa gwe striker bwe tuba tetusobodde kwogera ate ne tujja tusalewo tuzanye omupiira era nja kuba ndi awo ndi mu ggoolo nga naawe ozze mu ggoolo kwe Haji twakkirize gwoteeba bibuuse tebiraganye ebikubagane nange njagala ggoolo tujja kuba tetusobola genda maaso so communication eyambye nnyo abantu okugenda mu maaso kubanga at any one moment bamanya nti kati wano we tuli wano we twakkiriziganyizza wano we twatuuse kyova olaba nti mu mateeka tusoma abantu tebasobola kukola contract paka nga mulina consent mukkiriziganyizza ettaka eryo litunda ssente mmeka litunda obukadde 3 ojja gasasula ojja kumpaako 15 ojje ng'osasula mu kibanja mpola mu bbanga bwerite onookisobola ekyo njinja kisobola kitegeeza ebigenda abitegeera n'abizza ye communication naye bwe tutacommunicatinga nze nga manya 3 nga yamanyi 25 tulina okulwana waliwo ekigambo to hear kuwulira ne listen kwagamba ndowooza yo listening kuwuliriza si kuwulira listen and learn kati abantu abasirikamuko naawulira kuba kati nze ebungereza nakolako mu hotel nga waiter teri kyaleetanga buzibu nga musajja ku odaringa
brown bread nejja ne white bread ekyo kyabakolanga bubi nga bagamba eno 5-star hotel oba otya nga tewawulidde notawulira white bread nejja ne brown bread kati communication gye batuyigiriza ekyo kiremesa oli olujaga good morning sir tea or coffee naga coffee white or brown bread nagamba brown bwamala obyogera ng'omugamba so your order is coffee n'okimuddiramu naga yes notikinga coffee brown bread naga yes notiki olwomanyi omulina nedda in fact ekintu ekyo kyayogeddeko ne bwe twabanga tukwata essimu nakolanga ku reception nga oli bw'aba akusomera ennamba olina ogiddamu 089 kubanga asobola because of accents oyinza okuwulira ekirala era nze newana abantu muli wamu gwensomera ennamba nga kati nkifayininga weird mmanyi omuntu alina okuddamu kuba bwoddamu kitegeeza nti kyenjogedde kyokoze eki kyowulidde saakimanyiira kwogera nga sisiimye munnange seconds 2-3 gokka gaba gammala nkweyanziza nnyo kyoyogedde is very nice abantu communication tulina okukitegeera ekirala abadde ayogera ku bantu n'ensolo ensolo ziri zayiga instincts omuntu twayiga nti twogeza lulimi naye omuntu omugezi adevelopinga faculties ze n'asobola okusoma instincts sign language abantu bonna boolaba batutwala bakututte ku side nze nalabanga nnyo programu ezo gundi yamusegula abazungu akutunira bwati by the way they don't take what you say ne bwogenda okusaba visa it's not what you say it's your body language oyogere n'omuntu akutunuulira butunuulizi ng'oli navas agenda okulaba onyeenya ekigere oba tokitegedde ki ekimunyenyesa ekigere bwe batuuka okuddamu ekibuuzo ogenda omulaba ng'akola bw'ati ng'agira bw'ati oli omusajja yagamba nti interview Bungereza zitandikira na mu reception yakwata bukwasi mu ngalo agenda okuwulira ng'oli oti kati ogenda okutuuka wali ebyo ebintu by the way simanyi wali bawadde bantu musomo mulamba about ekyo ekintu ogenda okutuuka ebigambo by'oyogera kagube mulimu abantu abategeera bw'oyingira bw'oti mu seconds 3 aba yazeewodde oba agenda kuwa mulimu oba nedda ne bw'ogenda okusaba visa ogenda okutandika bw'oti oli ogenda okwogera bw'oti kati gwe ogamba nagenze ne pepa waaka yenna naye abasajja ne bandijectinga watuuseeyo ng'oyogera miliyoni 6 bakugaba naye agenda okutunuulira omuntu eriko miliyoni 2 naye nyinizo yes we do we earn that agenda okutunuulira wotuukira ku ekyo ekintu oba wane personality nti oyogera kati ffe mulimu ebintu bye tubanga tetuyinza na kutegeera but because twekozeemu omulimu you can't put me down ne bwe mba sikitegeera nzija ne nkugamba ekyo well sikitegedde I cannot form an opinion kuba sirina kintu kyonna but singa kino kibadde bwe kiti naalibadde bwe nti no you talk n'omuntu n'alaba nti you are knowledgeable kati tudde ku nkweyanzisa kakati tugenze ku building a trust kiki ekisinga omuntu okwogera ekigambo n'akituukiriza what does it take for someone to give their word and at the same time keep it nkugambye nti nno ŋŋenda kujja oli n'agamba nti ŋŋenda kukola ki gwe wali obaddeko ne mu famire yo nga bagamba ani yakyogedde nti lwekyo oiveeko naawe yagambye mmeka pulegi yateeseeko mmeka ataano ezo musooke muzizze ku mabbali reputation wakiwaayo dda bukasookedde ng'otandika kulagaana tokola ki totuukiriza nze tewali kintu kimenya when it comes to trust ng'ekyo nti nze ngenda kukugamba nti omanyi jangu ngenda kuzimbira ennyumba eno naye omanyi amazima amatuufu ngenda kujjako obukadde 10 obusawo bwa seminti njagala 8 ti waliwo gundi yagambe zinave nze ezo zezange sigenda kukyukiriza ate ngende ntandike nakubba ku seminti olw'okuba n'omulimu nabadde ngukola ki mugaye nti mbadde nkyagala nnyo naye nina erinnya ery'okkuuma saagala nkubuli ekijja kukukyamuukiriza oba saagala kujja it is through you see the assertiveness omuntu tekikuteekingira ddakiika kutegeera but most of it kubanga olina omukululo gwoleseeyo abantu abasinga ekibabonyaabonya mukululo
era olaba abantu ababonaabona bonna okutandika emirimu atandika okubonaabona bamugamba nti jangu ne experience yakava ku university talina buzibu talinaayo kintu kyonna kyasobola gamba nti nakolako ewagundi naye ate mulimu ne betusanze mu field ng'amazeemu emyaka 10 tewali amuwa mirimu lwaki gwamaliriza okukola naye aleka amunyizizza nga ye yakiteekawo munda ye mu nsaaye yalowooza nti nno buli gwokolera okubba gwe magezi nga bwolaba abaana batandika wano okugenda egundi Japan we basuubulanga gumu ebiri nga bamuwa container emu yakubiri kale ojja kuzza ssente ffe be twayita abagezi be babba omwana oyo mugezi nnyo bamuweereza container 5 zonna n'azikuba n'Abajapan tebaddamu kubaweereza kaakati kye tulina wano era omuntu wanabbye akoze obukujjukujju ettaka babadde balitunda millions 2 mu Gambia 27 ye mugezi ethics ne mubamu omuntu akugamba ngenda data millions 25 ninako ezange okutuusa ku mugagga nga yo muwendo gwe agwogedde mu mazima omutaliimu kulimba nga oli akulaba tolyalya bigambo kuba bw'otandika obbirya wa Newton tomanya Newton kyakwogerako nga toliiwo kubanga ekigambo ekikyamu kidduka mangu nnyo okusinga ekirungi. Njagala okwebaza Haji ebyo n'ebintu bye twogedde olunaku lulamba tulinga tuwandiise ekitabo lwabwa tukiwandiisizza mumwa lukwakwayo tukiyita naye nga nze kyenja okwogera ku kyange kyemmanyi simanyiyo muntu yali azimbye bugagga mu bbanga ttono. Abantu bonna abaagala okuzimba obugagga baasalawo ne bamanya enneeyisa y'obugagga. Obugagga bwakoowa ebintu ebya sipiidi era kyova olaba bw'obufuna ku sipiidi bwangu okudduka. Tetulinayo muntu nga yasinga ssente mu ggwanga lye nga yawangula lotale. Nakuziseeko mu ngalo twakata buli azifuna zigenda genda webuuza tezaalizamu tebazimuwa ne babagamba tewaliyo sente ziva mu ttaka ng'olitunze ettaka essikire libeeramu obuzibu zo baba bakuwadde ekitezabadde sente genda mu maaso. Ebintu byonna Haji senga omuwuliriza bulungi alina kyayogeddeko ku reputation n'abantu kwegamba kikwatagana nnyo ne trust. Obugagganze bwendabye bwensobodde okusembererako obutono buvudde mu kwesigwa. Abantu bonna njala okubuulira Haji oba Mumbejja abantu b'enguzi ettaka sibalabangako n'ettaka nze mbabuulira gye liri nze mbabuulira n'ebbeeyi tetusinkanangako layiri. Oli agamba ekyapa wakifunye nti ne mugemu n'ekyapa kyo ettaka lye naguze ekyapa kyafulumye beera nakyo bwe ndijja e Uganda olikimpa. Omuntu n'obeera n'ekyapa kye emyaka egi nga talina na pressure najja nno ne Uganda ne bimukwata naddayo nokuwaayi wazze n'otakima kyapa professor ogira okiyinterekera kasita era nagamba abantu kasita olikeera ku makya n'obeera n'obwesigwa bweringa otegeka space ya bugagga. Ennyumba ezimbiddwa ey'obwesigwa bwezikuota zijjula bisawo bya ssente kubanga tuve ku bantu ssente zinoonya. Nagamba nti money won't be where it can't be. Ssente tezigenda kubeera wantu wezitasobola kubeera kuba nazo ssente zigamba naye Haji naabeerekako naye ne zitunuulira Haji zigolaba ananfuula mukwano gwe zigolaba Haji azejjako bwejja genda nga zijjayo akasimu nga zikubira ssente endala nziba owaayi eno temujja naffe tulinda lwe banaatukasuka tufulume. Yes. The idea is kiri kye wayogeddeko tulina okukitambuza nga tukimanya nti abantu bonna abo betulowooza abo nze nagamba abantu abeeyita bakadaama oba basekadaama nze ndowooza nze omu ku bo oba naawe noono abatabalabanga baavu
omuntu afuna kakadde ka ssente okitegeera tuli abantu obukadde 46 mu Uganda obukadde 26 tebalina kye bakola obukadde 10 obulina kye bukola tebusuubira musaala oba okitegeera kati bw'obeera e Dubai ng'ezizo baazikusuubiza kakadde kalina okujja osinga abannayuganda obukadde 35. ekizibu kye tugenda olumu okufuna kwe ku omaze okuyitamu otuuse eri omaze okubuuka kalayini n'oyagala okasukire abantu omuguwa emabega bw'oba oyise mu nnaku ng'ekkubye bulungi mulimu abantu omanyi omala kulaba abantu nga batandise okukola ebintu byabwe n'omanya lwaki babikola. Ndabye abagagga bangi abafunye ssente ne basirika society yaffe wano ninaera omugwe nayogerako naŋŋamba bakaluva va ku bantu tojja kubayamba tojja kumalayo nti buli omu ajja kuformulatinga ki kyakoze eki kyayagadde. Certain people won't participate even in their own rescue. Ne bw'omukasukira omuguwa nga amazzi gamutwala asooka kutunula ani ono lwaki agumpeereza lwaki ago kasuse kumberi lwaki akasuse mugumu naye byonna bibuuza naye amazzi gakola ki gamutwala. Kyova olaba abantu abamu bayitamu n'akola ki kati ffe bino tujja ne tubirwanako n'obuulira abantu n'obabuulira kino naye era for the negative mind esigala egamba maybe agisubjectinga ku kintu maybe aŋŋambe kino naye ng'omuntu nze nfunye omukisa ntambuddeko ne mu Amerika yonna gye mpadde abantu abampadde ku ssente be bannyongera ssente era be bampa naye akubbisa atategeera ky'otakola akulaba nti gwe Newton oli mu ffeero okola kino yatakuwangako wadde n'ekikumi n'eki nti bali bebaza bwebaza oyo Mukama yamutwala nti bo baasigala mu bulamu nti mu nsi temuliimu muntu mulungi abantu bonna babeera bwe batyo bw'aba akigamba teri akuyamba nga talina kigendererwa naye ng'akyogera ekinene nnyo kyasobola okuleetera miliyoni 1 oba 2 naye ng'ayinza okuvuma ng'avuma omuntu alina kapasite ya biliyoni nga 5 kakati kitegeeza abantu abamu byebizibu gye bali kati mu kino abantu kye balina okumanya kyempunzika nakyo obugagga nga bw'okyogedde bwa mpola ate nina akantu bwe ndiba nfunye obudde kenja okubasomesa abantu wenka bagamba si gwe gusoose okukwogerako naye tebakanyumirwa nti obugagga tebabusonda obugagga it is a formula. It is a formula where you enslave people. Okwata omuntu omu n'omusiba that is the rule n'atandika okukolera. Warren Buffett yagamba nti bw'olibanga tolinaawo mbeera nti oliba ewaka nga weebase naye ng'akawunti ye ekyayingiza ogenda kukola obulamu bwo bwonna nti omuntu afuna emitwalo 10 akakadde oyinza okukrietingawo embeera wali ogenzeeko mu kyalo ewammwe n'olaba omuntu gw'owa 20,000 n'akuba enduulu n'akola ki nga 20,000 ezo ssente kati gw'ofuna kakadde manya nti amagezi go wogendera okufuna kumanya nti omuntu ono nsobola mukwata ne mu manipulating okumukozesa mu ngeri nga is a win-win situation. Nze we nakoleranga e Bungereza nali security guard omukyala yali atusooka agulu yali afuna miliyoni 3 eza pound abaddako ba directors awo bali bagenda mu mitwalo 10 tulina ba partners bagendanga mu 15,000 kakati nze security nenfuna 2,500 naye ate ne kirina nga afuna 10,000 bwe nali nyanga eno nenzija neŋŋamba nti construction site ejje engineer ngenda kuwa akakadde kamu foreman ne bamuwa emitwalo 5 buli lunaku fundi n'agenda kwesatu pota n'agenda kugumu ekitundu. Do you see the chain? Nti naye woli oyinza okulaba nti oli bubi naye the whole idea is kufuna akuli wansi n'akukolera. Ekisookera ddala njagala okwebaza abategese nensobola okufunako omukisa okugamba mu Luzungu tukiyita to rub shoulders ne Haji. Aleka kumpaana nnyo naawe nze musanyufu. Abantu si kibuba balina ekirowoozo nti ffe tusobola okujja ne twogera bibasanyusa byokka. Tetufunye mukisa kubeera nga tusobola okwogera ebibasanyusa byokka. Naye omukisa gwe tufunye nti mu bye twogedde
omusajja yakola eddagala lya quinine likaawo okukamala naye ligenda kukuvumula kyokka ne bw'ova ku quinine n'ogenda kukama quinine kati nze quinine gwe kama quinine tujja kukaawa naye emboozi zino munaye zetunyumya abantu bwe banaazisaako essira ne bagamba naye oke kanzigyemukko bye nnaakozesa ebyange mu maaso obuwanguzi bugenda kuba bukusemberera nga tolina nagwe weebuuzizaako kwegamba totutunuulira mu mbeera kuba senga twabadde tujja tugaa nti gwe Roozi wandibadde oga leero bali kunze is personal netukyogera enejeno okusinziira ku experience ne bye tumanyi n'ebitono mwe bye muyinza olaba ng'ebingi ffe tumanyi tukyamanyi bitono kuba tukyayiga era olabiwawo bye tugenda okuwuga so mwongere okusharinga message mwongere okulikinga message algorithm mugikwase kamunguluze etambuze message eno abantu bayige nti basobola okuwuliriza ate ne beetwala be teachable nze Newton nkwebaza nali ebulaaya nali nkulaba era nkiddingana nnyo ne ŋŋamba bannaye simanyi muntu wakeera ku makya n'agamba nti saagala motivation. I don't understand how you understand motivation. Simanyi nawulirizanga abasajja ate motivation bw'obanga ogiwuliriza toteekanga mu bwongo busubjectinga kyova olaba ne bakuga ne bw'oba oyagala okulaba firimu oginyumirwe toteekamu logiki kkiriza nti omuntu asobola okubuuka ku kizimbe n'agwa ku ttaka n'ogaa girlfriend wa ye firimu enyuma naye toyinza neyaziza gyo tekisoboka tojja kunywa gijjeemu